Bampita Babirye Babalanda nga nze akola ku nsonga ez'obwa pulezidenti. Olwaleero ndi wano okwegatta ku baweereza mwenna abazze okukola omulimu omulungi bwe guti. Bishop Kajoba yayogedde nti ensi eno erina ebizibu bingi nnyo ddala, naye ffe tetuli bansi mujjukire era tetulina kufaanana nsi. Ekintu kyonna ky'okola buli lw'okikola nga mu butuufu newankubadde oli bw'omu sigala ng'oyimiridde. Era nyongera okubagumya nti nange eri gye ndi ne bwe naasigala obw'omu naye nga ndi ku kituufu nja kukikola mu butuufu bwakyo. Ebyogerwa mubadde mubiwulira bingi nnyo ku social media ne ku TV, naye ebyo bireme okutudaivatinga kubanga tulina okusigala nga tuli baana ba musana. Olwaleero nzize eri baganda bange ne bannyinaze okukolera Mukama Katonda. Ffe tuli banjawulo ku bantu abalala, ekyo njagala mukimanye. Amazima galina kusigala nga gayimiridde era nga mazima gennyini. Era y'ensonga lwaki ebyo ebibadde byogerwa ku ma-TV ne ku radio nze tebisobola kunzija ku mulamwa. Okuggyako oli ng'avuddeyo n'obukakafu obulaga nti kituufu Babirye Babalanda yakikola. Mu butuufu bwakyo ekyo kye kiyinza okunkosaamu, naye gwe bw'oyogera ekintu nga tokirinaako mutwe n'amagulu. Recently pulezidenti w'eggwanga yagenda n'alonda ba RDC. Obwo obuyinza abulina era yabalonda, naye ne bagamba nti omukyalo oyo Minisita babadde nga bamuwa obukadde 200 okubateeka mu bifo ebyo. Naseka ne nebaza Katonda ate n'ayongera okunzijukiza nti ffe tetuli bansi eno. Leka boogere naye amazima gajja kusigala nga mazima. Nkyebaliza Katonda nti tukyayimiriddewo n'okunywerera ku mazima nga bwe galina okubeera. So mutwale ekyokulabirako kyange. Bishop yakyogedde wano nti ensi tegenda kubaagala. Mulina ensonga lwaki era mumanye ensonga lwaki ensi tegenda kutwagala, kubanga tukole ebintu ebitafaanana nsi eno. Kakati bwengezaako okwata ku babbi b'ettaka ng'ate n'ababbi b'ettaka ababakozesa bali mu gavumenti ne balaba nga ababadde babaprotectinga ate tubajje mu gavumenti, awo obujja ne bugamba ate amataka gaffe getubbye oba getukoze bwe tutyani anagaprotectinga, kubanga tulina okukola n'abantu abeesimbu era ab'amazima. Bw'okwata ku bantu bo abagaggawalidde mu bukenuzi, ekintu kye tuyita corruption, abeenyigidde mu bintu ebifaanana bwe bityo, naye ng'ate bakozesa gavumenti yennyini okwonoona gavumenti nga n'ababakuuma oba abababikkako bali mu gavumenti. Kati bw'okwata ku bantu ababadde babakuuma nti gavumenti terina kutambula bweti bw'erina okutambula, tebakulaba bulungi. Kyembagambye nti ne bwe naasigala nga ndi omu naye nga ndi ku mazima sirina kijja kuneeraliikiriza. Nkimanyi nti empeera yange teri ku nsi kuno, empeera yange eri mu ggulu. Lumu nina okukkiriza nti Yesu Kristo aligamba nti obadde muddu mwesigwa. Kale bannange abooluganda tusigale nga tunywedera nga tuyimiridde, ate tukolenga ebintu byonna mu butuufu bwabyo. Ekyo si kyekyandeese abooluganda nazze kuzimba. Development model eyegenda kuyamba buli muntu mu maka ge ng'emwongezaako ku nkulaakulanya y'amaka ge oba okwegaggawaza mu maka. Ku luno tukwatidde ddala ku muntu n'amaka ge, ate era nga tugenda kubawa ssente ez'okwekulaakulanya oba okuva mu bwavu. Tutunuulidde amaka go, famire yo, tutya oli mulunzi wa nkoko nga tukwongeramu ssente mu bizinesi yo, oli mulunzi wa nte oyagala nte z'amata era kyekimu kye tujja okukola, oli mulimi gwe oli manvandiirwa nga tukwongeramu ssente okukola emirimu egifaanana bwe gityo. Kiki kye tutagetinga? Tugezaako okutagetinga okumala obwavu mu maka gaffe ne Uganda yattu. Ekyo kye tunuulidde mu kisanja kino okulaba nti buli muntu tumukwatizaako mu maka ge. So olw'okubanga nze gye ndi ku lwammwe mumbuuze era nja kubabuulira kiki ekitegeeza.
n'okubawa abantu abatuufu abanaabalungamya mu nkola efaanana bwetyo. Basebo ne banyabo abagenyi baffe n'abalole bakkanisa eno kamala buli mwenna mbabuulire ekituufu. Nawulirako omuntu omu asaagasaaga eyo mbwa ddiini ziringanga makubo. Oyita eno notuuka e Kampala, oyita e Masiri Kampala, oyita e Jinja Kampala, ebyo nyumyanyumya binyumyenyumye. Ebyokugenda mu ggulu Bayibuli tekyogerangawo, ye agamba kiriya eri kiriya nze naki okutuusa nga omaze okunkakasa nti Bayibuli erimu ebyobulimba lwe nakkiriza nti eriyo ekkubo eddala. Era njagala kutegeeza bwe kakutaana n'obeera omu ku bantu abaagala okugenda mu ggulu, zibiriza kola kisoboka okkirize Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Tekiri kiriya omukazi nabeera kubanga ndiri buto kubanga omwami yansalirawo akusalirewo ebirala ku ggulu salawo. Bino ebintu bya laavu omwami n'omukyala bino baatuwa kweravingamu kulya kusulaawo kwebakamu ebintu makulu tebisukkaawo tebisukka era nawe okuyaka tebisukka tuvala tulwe tuzika tuvaayo nga tunaaba mu ngalo tebigira ki tebisukkaawo. Njagala kutegeeza kwe obulokozi bujje mu nnyumba yange yo singa tufuna mu ggwanga lino abantu nga bonna abatuufu bali mu maka. Bino bino ebyokutta abantu ebyokuba bibanja ebyokukola ki ebyokunyaga kuwamba kukola ki singa byaggwawo dda singa tufunye okusikayo nga buli tudda wa kyokola Yesu agamba kangende mu makaago. Nsaba Mukama tusaasire buli maka gali wano gasengeze Mukama waffe Yesu Kristo. Amaka gayimbe amaka gasome Bayibuli amaka gatontome ebitontome ebitukuvu ebbaasa kitunja 10 ebeeraka ebiraboka singa eddiini erika singa tetulina lutwala buli munsi naye kubanga eddiini eweddewo eka bino byebivuddemu byemulaba kyavagazi ejja kujja mu nnyumba mu oyo akola atya? Akola atya? Agaba n'essanyu. Basebo ne bannyabo Shalom Church gye mulaba twali tusinziza waggulu ne batusengulayo ne tujja ne tugula wano ettaka ekazi 3. Ekkanisa eno gy'olaba Shalom Church Board etudde ku ekazi 3. Kakati tulina pulaani na mutayiika ekulaakulanya ekifo kino nga tutandikidde awo fenna tusonga awo we twagala okubeera. Eno ekkanisa eno etuswaza mu Central Uganda Conference wangi kale tegenda kutuswaza n'olw'ensonga eyo mu kkanisa yaffe eno eya Shalom tetuweera bamembers 100 nga tuweera bamembers nga 150 abakulu. Mukama tumwebaza olw'omwana ono kubanga yanoonyeza n'afuna omutwalo mulamba okuva mu mikwano gyaffe twafunye toto ya $6,600,000. Engalo ez'amaanyi za Zion Family 6.6. Mpita twali mwami Lujja ba Luganda omuyadde ku munne nsooka okusiima nsooka kubibaza kusituka. Amen. Omukadde Vincent Kasozi Ganga fi ebibira mwebale nnyo. Omusumba yatugambye nti abasanyufu nga zaakayo tebabayimbirira mwogere. Bannange mwenna nsanyusa okubalaba. Omukyala nsereko yakuze. Nawulira ekigambo omusumba Kagamo ng'ayogera ne ŋŋamba hanja genda ne bwe nabona 10 nja kwetikka nkitwale. emitwalo 10. Namama twadde emitwalo 10. Njagala kwebaza Keti yayogerako bwogezi. Neyebaza Omulabirizi ye akwata n'essimu n'ankubira n'ampita. Kyamuwendo okuweereza Katonda. Njagala obategeeza nti okuweereza Katonda ye bizinesi etali mu loss. Nze naga nti mbula ekyokulya naye ng'ampeereza Katonda. Era bw'ekyo ne nsalawo okuzimbira Katonda n'emitwalo egiri uno
sijja gisoma n'ono tisiyasomera emitwalo ana mu baasi omwo. Amen. 400,000. Thank you so much, Mami. naye nebaza Katonda ono mukama wange mukyatamale lwakuba akula bulungi naye ndi mutozi okuyikumpi yeyampeekanga. Nebaza Katonda olwa pasita eyanjagala ekyenkanidde awo nampita musumba webale nnyo webalire ddala. Bw'otunoonyayo eyo Ssabalabirizi omulaba nakubira akasimu n'agamba bw'ati bannange mwebale nnyo kulwaffe ne my wife tuleeseeyo naye sikasooka embanjirizo nali aliye mukama wange maganja okulenyerazi ne wa finance simanyi kitiiki naye pasita wayitanze tewayita kampani nze ne mukyala wange tuleeseeyo $2 million. Batuwadde $2 million mukuba amiina. Mukama wange wa finance. Mukadde tweyanziza nnyo tweyanzeeke Mukama abatuweere nnyo omukisa. Tannakabiri Agatha Eke Mukyala Kamya Ombwati. Amiina. Nze ekibiina kyaffe bakiyita United Ladies Investment Club. Kibiina ky'abakyala bakozi, abakyala abafumbo ate ab'obuvunaanyizibwa. Muganda waffe Viola yatugamba okujja okukolera Mukama. Ekyo kye kisinga otusanyusa mu kibiina kyaffe kubanga twagala nnyo Katonda. Olw'ensonga y'ettoffaali tuli bazaakayo abasanyufu naffe tukutte mu nsawo yaffe ne tujjamu ettoffaali lyakakadde kamu $6,000. Yanjule. Ninako omwami Pade Kamyuka ampadde $10,000. Amen. Nga mukuba amiina. Bano ba bizinesi nga basanyuka nga batuwa ssente. Nze omwami Kyeswalo nalina omukyala tukutte $20,000. Amen. Waliwo omukwano gwaffe Sioni Hardware owa Sioni Hardware Mangaawo atuwadde $20,000. Amen. That is united. Tuusa omukisa ogw'okutoola ettaffaali lya $5,000. Amiina. God bless you. Amen. Yanza nnyo maama. Ngamba nti mutuule okubeera Katonda wo n'omusinza teriko kyekasa Katonda w'eggulu yasinga osaanidde Katonda waffe sirina ekitiibwa n'ettenda biddetoli tuzimbe ekkanisa tuzimbe ekkanisa tuzimbe ekkanisa ya Yesu Shalom tuzimbe ekkanisa tuzimbe ekkanisa tuzimbe ekkanisa ya Yesu Mitendera egy'enjawulo tamale mulabyeko wano. Mulaba mwebale. Njagala kwaniriza mwenna okusaasira busaasizi njala naye nga si nsanyusa okumulaba kamaafe yeebazibwe amuvudde wano okwetolola wano ate n'emikwano gyaffe abavudde awalala wonna mutukoze bulungi mutukoledde ddala bulungi nnyo aba Hilton g'essomero mwogerere Fairmont ne staff n'abayizi ne bonna nkomaawo naye nyaniriza abaawo wano abakyalira ekkanisa eno eya Bukasa.
nali biseera ebyo nga Afrika tina abaana abato be banaaba mu ngalo nnyo mu ngalo n'amateeka okugenda e Bukasa covid n'akigaana 2020 nga bwe nateekateeka era mukama waffe yeebazibwe naye nga mu pastoral visit nali ngenderera olw'okuba ebitundu bye nga mwe muli Kireka Adventist Hospital nga mwe muli Prime Radio eyawumula tubuuza bannange okukiraba bulungi n'olwekyo nange natuufu okutuuka kino semberera abantu abataali bakiriini nga bo baali balowooza batamiivu kubanga gwe tonywa mwenge ani ajja abafalisaayo kikyusiza erinnya lye no ng'akukuta n'embiriivu kati agenda okulaba nga verse 5 yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo n'atunula waggulu abagabuzi kyonna kyabagamba abantu olina endowooza eyo agamba bwati kalubo bagatika essanyu lyabwe ery'ekitalo n'obwavu bwabwe ate no yada bolinga waliwo litandi jeni ekyuma ekimuleeta era ndagala bannange twagala kwebaza Katonda olw'ekizimbe kino Mukama kyeyezimbira okuyita mu ffe era ekyatuleese wano waayo Saara akasakano akeno kata nga ffe tulyako basasi kitu basasi bannange conference ya Seventh Adventist Church olunaku z'omwezi leero April 2022 kuba Mukama waffe Yesu amen sebo kintu kyonna ekyakolebwanga nga tukubeera omwoyo mutukuvu n'amagezi tubisaba bibeerewo ekifo kino kizimbe kibeere ng'obuddukiro kibeere ng'obubonero kibeere ng'ekifo kinaatabululanga ebyegombye byonna maze ekyo kyawedde okuggyako ng'okyagalako fotokopi kiba nekijjako masi kiwedde